tukwaniriza ku There is Still Hope chano y'essuubi. Sako mwina abali ku mukuto gwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda namwe abali mitala amayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera kitundu kyaffe kisooka ekyolunaku olwaleero ennaku z'omwezi genderedde 12 gwa mwenda 2025 lunaku lwa kutaano manya asenga mwenna muli kugenda muzi overnights kituufu ez'enjawulo naye nga tonagenda ndoza sookera wano kituufu osobola okubanga ate obeera motivated mu nsi ey'omwoyo togenda okutuukanga ebintu biri malidadi sana bala Jamiru mbeera okubanga nkutwalira ddala mu maaso nani Ebenezer Derek naye abeerawo okubanga ensonga azongerayo kama tukwebaza olw'amakya amalungi kitiibwa kikyo n'amatendo mwe mutukuvu jangu otulungamye mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Babuze. Mbalamusiza kumena mwena abeekumira ku The Still Hope, There is Still Hope 2 Tishi TV Testimony Africa for Jesus. Mukola kyamanyi nnyo okutugobera. Dreams and visions mwe abaloota naye nga tobitegeera abukale namwe okutugobera mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Biseera byetulumu bya campaign. Ekituufu nnyo. Saawa bagamba biseera bya kulembeka. Kuba kulembeka. Kutega kikopo. Kutega bwe kajjira wonna. Bweteekayo olembeke bulembesi. Akaze ke kaze. Waliwo abazze ate ne balumba omusumba Sirwa ne bagamba bamutandiseko ddala. Kubanga yagambye agenda kwaniriza bannabyabufuzi mu kanisa. Kituufu. Bobi Wine yamuyise dda ayingire mwana wa ghetto people power yamuyise dda mu Victory Church City Church City Church teriko city eri Victory Church endeeba lunaku lulamba abeerewo wanamala abanuupu ne NRM bus owaffe HE ipaakinga His Excellency ne gurupu ye Yoweri Kaguta ye Museveni bagamba kakati kyakyefuse katuuti kabyabufuzi lwaki bulijjo temubayita lwaki mulinda saawa lwaki mulinza kati abana bagamba sirika weesirikire naffe katuzirye endo kakati byakulyako mukana akaseera zobiwa omusolo zino ezidaganga ki katwerire ku ezo naffe katuzimekete kituufu zino ze babba naffe katulembekeraawo tejjukira Victory erina projekiti ey'ettaka zimba kisaawe eky'obwakabaka babino ebyokubadda bafukamiza Namboole n'ebirala babikooye kati babaze nakakati mu kaseera kano akapolitics kano wano so bajjamu ettooke ne tubeera nalyo eriwera kati tuyite kibiina ku kibiina naffe baatuyise aba independent go independent muki oli independent ote mumwoyo kozi naye ku bazungu bajja kufuga bajja kukala katana independent nabo bajja bayita abajjidde ku bwanna munigina bakukamulemu nabo bajja kujja n'olugogo lwo tonde erijja lulina okuba nga lirulembeka batono litya lamu nabanaga naye presiding aposo kiki abantu abo yali basanze muzaawo ya face zaabwe n'abagambira eyo naye abanirize lunaku lulamba abawe musirikeeko musengamu ekitiibwa babakulembera mubawe ekitiibwa awo mubayita mwe mugenda okuva His Excellency mwe mugenda okuva ba MP ba honorable ba RDC bakansala kakati leka abayite bajje batuwe ssente kama ali kuŋŋaanya obugagga bw'amawanga eno bwomukizikiza kale katukuwe aposo ng'alambulula ku nteekateeka wasagenda okuba nga ate atandika okuyita bannabyabufuzi asose na nuupu manyi munnange abantu ne bagereesa nti asose na mukulembeze asose na president owaaye kankoma jakutwala investment oyiga oluki And there will be a day for politicians. We've set aside a day for the opposition. Tulinayo n'olunaku olw'aba politician. Everyone
era tulinayo olunaku nga lwo lwaba opposition abawakanya gavumenti from UPC to DP to PFF or NUP. ebyo ebibiina ebyopposition byonna come in your colors and your whatever you do, whatever you wear, however you want to show, come. When you come, just have a lot of money in your pocket so that we know you support us. mujje nga mwambadde kala z'ebibiina byammwe bibakiikirira naye bwe muba mujje ne ssente mu nsawo zammwe mujje mutuwagire. And we are going to tell the world. Era twagala bagamba. We'll tell the world that that NUP gave us this much. DP brought this much. Tujja gamba ensi nti NUP yatuwa bwe kiti ne DP yatuwa bwe ziti. Everyone. Buli muntu yenna. The sum total for the day of the opposition was this much. Esente zonna ez'awamu opposition ze yasobodde okuwaayo tujja kuzoogera. So I'm going to invite Mr. Kyagulanyi and all his team. Era ngenda kuyita mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye. I know they have money. Nkimanye ensimbi bazirina. Somebody say amen. I'm not going to make you raise your hands. I will be very embarrassed. But I know that many of you are in some kind of political thing. So there you go. Then there will be a day set apart for NRM. I'm inviting from His Excellency the President all the way down. We don't need a lot of money. We just need about 10 to 15 billion and we're done. Job done. The land will be secured and we'll be able to use it. After all of that is done, then we'll come back to you to talk about how the stadium will look like and what we want to do. But first, land. So those days will come one after the other. We'll be announcing as they come. It's the 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st of October. Then on the 1st of November, that's a Saturday. 2nd November is a Sunday. 2nd November we will tell you how much we raised. And then we'll invite the general public to go and see the land. If you don't fear to pray in the open, we can have an evening service there. When we will go to step our foot on that piece of land. And do you know what the Bible says? Wherever your foot treads, there I have given you. Are you excited? Stand up on your feet and give thanks to God. Come on. Come on. Kale ndowooza Apostle okoze ki omuwulire ne plan z'alina lwaki alikwaniriza bannabyabufuzi ku Victoria Church. Jukira nominations z'aba president ziriyo mu guno omwezi gwennyini gwa September. Simanyi wazinaabayo banedda okusinziira ku bannabbi be South Africa bo bagambye Rapture. Naye tekimanyi tugenda kulonda Rapture teriyo mwezi nnaku. Rapture gyera eririyo but not on those specific days. Kakati Apostle agambye password sente kasente jangu ndi sente mu nsawo oba tolinayo oyinza obutafuna muzindaalo tojja jangu naye akazindaalo tewali. Naye kakati opposition yonna ajaniriza lumu bwena asoboka na nupu apo nupu bajanirize wali simanyi ADF PPF
tugamba atakacupa keddagala eyava mu FDC ye PPF eyo PFF PFF nayo wali tulinayo ba peasants party abalimi wali ba anti tulinayo ba need ababyetaago bagiyita need mu abbreviation eri awo ekinabeera ekyo naye nga yo gundi nekkiriza poliisi okubayita ati omuntu anaabeera jukira nominations zijja kuba ziwedde omuntu anaabeera awo naye katubasabire bitambule bulungi simanyi gwe oba okitotya oba okirowoozezza otya naye waati apooso ye waasazeewo bano tetujja kudaaga ssente ng'ate bano bali wano nga bannabyabufuzi bali wano bazoonoona bw'onoonyi batuwekka ssente abamu ba mu gavumenti zirina kukola birala leka tubakamula olukamula nabo bakitegeere oba nakijjamu enjawulo Uganda zaabu ate era na feeza Uganda osekawo ofeesa bakuyitamu ngaosangula amaziga no amanyi oteeka kubanga yo atagirimu yagambira ekkula lya Afirika naye ogibeeramu otegerera ddala nti Sir William yali William eyagamba nti Uganda zaabu yo yennyini okitegerera ddala nti zaabu akati apooso afe tubagaliza birungi byera ekituufu katukkirize nti bannabyabufuzi bajja sesema ssente naye bagenda bateeka bwero bakatuuti kakati nange kyebalingenda okubuuza akyalungi babutuuti si balungi babu bakole bweru oba mukyaki munda omwo organizingayo wansi awo naye akyemumanyi waggulu katuuti bagenda obalampa ngenda kuwa akasente ekintu kunteesa wansi aye awo obeera vanalebo bagamba byogenderako kandi opposition egenda kuba n'olunaku olwayo luli separate badde banyizisisinkanye kakati naye nokwe nebawase wange naye eri mu kusolooza ate nange kyebalina okuba ebuloza za campaign naye tumanya imayinza ovaamu omwasi nawulidde engalo wagadde tugenda kwaniriza Mr. Kyagulanyi sentamu zatulise ziweze ngamba babeerayo mu bumooli bwabwe naye pasa yetaagadde kyongerako ategedde nyinza okukola ez'oluyiira n'asirika erukwata omuliro kale opposition ejja kuba n'olunaku olwayo naye towards October end omugw'ekkumi eyo guggwako kati wanaamala opposition anirize gundi his excellency naye awakibazi his excellency tajja kukkiriza kuswala yagamba opposition yonna etuwadde biliyoni 1 muzeeyi agambe obuntu butono nnyo mbawadde 8 11 sente diriwo kituufu ate mu campaign wano azimansa bumansi mu campaign oba ebicupuli tebiikaala nzija bagamba kubanga yali ya campaign oba ya 2006 ebicupuli byakaaba byanyooka bannabufuzi bagenda ku NASA ne balongoosamu bakuba ssente ate campaign wezaggwa inflation nesooka egamba I am coming nti nzize sente nesooka sigwira ddala wansi kuba mu community mwalimu sente nyingi ate ng'ezisinga bicupuli kituufu nawulira oluvuuvuumo kimaba byali bituufu naye tubasabire kuba kyebakola kirungi bagala funa ttaka liri wathe oba between 10 to 15 billion omanyi biliyoni emu ebeeramu obukadde 100 obwa Uganda wano biliyoni kakala owuli omusajja yabye biliyoni 4 naziteeka mu nsawo ze neyeddire waka gomanyi sente z'ababbi miliyoni 14 kwata obukadde 10 times 4 biliyoni 4 ejja mitwalo ejo poliisi abatadde mu kikapu naye kuwulitira neyegendera gwedde eno ŋaŋale tebimukwata binnya oli
mujja kuzibawo emmotoka nettaka yavuga gavumenti yesasula mujja zibawo nettaka wefa abaga pakinzi wali nga bakanika bamakanika tamanyi ne bagula mupiira oba gwameka w'amafuta alita ameka ate otomukabirira n'amanya bulumi bwo ebyo batabitegeera so kye kigenda okubeera ku Victory Church Ndeeba bwayagala okulaba ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nozo jagenda eyo nawe ayagala okulaba ku Izex saawa zino n'oba ogulawo dayale y'amata ayinza ajja tewali gw'oyita n'agaana abantu bajja emba nzigula omulala gwa mukene mutunda mukene mukene supermarket anti akugamba ffe tutwanya abantu ba wansi tebolaba n'ab'obuddala tukola tuze n'oba ogulawo toyi leka naawe public toilet abantu balina okuba nga beegazaani bibiri tulina okuuma obuyonjo ajja wali gw'otayita ate akulaga nti ab'example yasookayo mbawadde tanka ey'amazzi lita mu mitwalo 2 amazzi galeme kuggwawo ngaite omwezi gumu nga teriiwo ate sangawo pipa ate omwezi ngezza nti mukama ng'akuyambye ekomaawo mu bigambo era saazo munnabyabufuzi n'akusuubiza kino n'atakikuweeraawo oba oweddeyo togera kifuna era apooso nze nkusaba buli ayogera zino ateeke mu kibbo abawo nga kawedde maama abantu bajja bagamba walya ssente sajja bamuwa ssente oyo abantu bagenda kugamba owulira oli agamba zino oli n'agamba ziri oli n'agamba ziri ziriwe ziti ziriwa naye nga mukabbo mulimu nga temuli yadde ate cheke awo wenyini funayo abakozi ba banka manyi mukyakyo mutemubula bajja kuwa cheke enfu eri feke bannabyabufuzi nozanya n'okuzanya saawa zino byanabyabufuzi asobola obukadde 10 naye nga ku akawunti ayinako obukadde nga 2 nga bwe buliko bwokka akuwa cheke n'otuuka eri gamba cheke yabuusa amacco yaganye saawa zino olina okubeera omwegende wekaba akasente kakebere noketegereza cupuli weba cheke ayayaya eyo saba nnyo era okusabira ddala mekubuuka baga wali immediate cheke zireflectingirawo akati aposo bagambe bajje ne kashi ezabuliwo buli kampeni zetolalaba ebikutiya by'essente kituufu ebikutiya by'essente nga bajjeko n'ebikutiya si byakuleeta mbu ate ziri ku akawunti ofuneyo ba agenti aba banka ez'enjawulo bwekiri babale awo wennyini nga wezigenda ku akawunta naye olina ogamba osimanyi basuubize amazima ga Katonda ali mu ggulu wadde yagaana okulayira erinnya lye togera alaba oweddeyo Luganda togera akusebe bali bayaye bannabyabufuzi bazibu nnyo zino nga basuubiza ne bye bataasobole kituufu nnyo kale yoyo simanyi obagga okirowooza otya omusumba kyeyabaza kirungi oba abamu bagenda kugamba nti ayingidde nnyo mu byobufuzi centers kati gwe simanyi endowoozayo nga ggwe naye tukoze eki tukikulekedde awo kale ekitundu ekisooka kikomyawo naye tokkiriza kugenderawo nga tofunye mwana wa Katonda omulamu basobola okuwa ssente bannabyabufuzi naye ssente ezo ogera ziryamu ali capati zigwewo zikomaawo akukalakata emyaka 5 ngangale naye ofuna omwana wa Katonda omulamu noba osigazayo emyaka 5 ku nsi gikumale ejo jjo ogenda obeere mu kwesiima kati bayamba ebigambo ebyo biwulira muganda wange gye banaalindiza ziri simanyi ezo ebyobufuzi nsanzimaana omulabi nsanzimaana mulabye nga Yesu ye yakonkonye ali ku mulyango kyabandikibwa kirimu kubikula kigamba ndi ku mulyango nkongona kkiriza ogulewo omutima gwo ate Kristo ayingire mu linnya erya Yesu gamba Yesu leero ekigambo kyo wetwalidde okubeera omulokozi wange onsaasire otali kutuukirwa Yesu amina kale tugenda kwetololamuko katono nnyo wetukomawo tugenda kuba nga tetukomawo n'ekitundu kigenda kubeera ate kyakubiri ekitundu ekyokubiri twakusuubiza ejjo twade tuvaawo tugenda kuba nga tukuwa materials mu Luganda kyeki
ebikozesebwa bye bakozesa during blood moon oba omwezi ogw'omusaayi bye bakozesa ng'ate gwe tolina bikozesa ne bakugamba kabaka masu kabakatego kennyini akawadde emirimu bwe tunaamaliriza ekyo tugenda kwogera ku tarot card necklace tozigulanga twogere ne ku sun and moon boots nazo toweetantala sentantala kugula mbu nnyambale olunaku tujja kuba ate tulugalira awo kituufu nnyo Kristo Yesu dakiika emu ate tusobola okuba nga ate tukomawo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.